Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota nga bakkuba emiggo kiba kitegeeza ki? Waliwo abakimbuuzizzaako era nga bakirooseeko nga bakubwa emiggo. N'akugamba nti nze naloose nga nnina wentambulira wendaga, naye abayaaye ne bangwako, be simanyi ne bankuba emiggo nga mingi. Oba oli n'agamba nti naloose muzadde wange nga nkuba kibooko nga nnyingi. Era agenda okuzuukuka nga kibooko ezo aziwulira ku mubiri, era nga ke kabonero akalaga nti ebintu ebikolebwa mu mwoyo ne mu mubiri biba bikoleddwa. Kale kino kiba kitegeeza ebintu bibiri. Kayinza okuba akabonero akakulaga nti bw'otaakyuse mu mpisa, bw'otaakyuse mu bikolwa byo, bw'otaakyuse bulamu bwo, n'obeera muntu wa buvunaanyizibwa, oba nga obadde mubbi n'otakita, oba nga obadde mufere n'otabivaako, oba nga obadde olina emize gy'olina n'otagivaako, ogenda kukubwa. Era babeera bakuba kibooko mu mwoyo nga bakugamba nti nno kyusa mu bikolwa byo, kyusa mu mpisa zo, kyusa obulamu bwo, oba obiba biguruupu biveeko obite. Zeezo kibooko zenyiza okugamba nti baba bakuteeka mu disipulini. Ate singa oloota nga abayaaye bangi bakuguddeko bakkuba, kino kiba kikulaga nti olina embeera egenda okukukuba. Embeera egenda kukukuba eve ne mu kukuba ekuwuttule. Era kyekimu nawali singa oba nga tokyusizza mikwano gyo, ng'Omuganda bw'agamba nti mbuulira gw'oyita naye. Bw'oba tokyusizza, oyinza okuba olina emikwano emibbi, oyinza okuba olina emikwano egiyina emize. Kale embeera nejja nga yo ezze kukuba, nakuyisa bubi n'okkulumya. Kale oba ofunye ekirooto nga kino, weegayirire Katonda era osabe nnyo, embeera enaagiggyewo. Kino ky'ekirooto ky'ekyolwaleero. Subscribinga era olayikinge. Obuuze n'ekirooto kyo ku YouTube kijja kuddibwamu mangu.